abalungi be basinga obungi ababi. Olumu abatulaba Alex mukulu ne program abalungi basinga obungi. Olumu nabagamba engeri abantu gye batta ekibe eri Mwesikimuland ebeera sino buli kaseera. Baddira omusaayi gwennyini ne baguyiira akambe ne bakaziika. Ekibe bwe kijja nga kiwuliriza omusaayi ne kitandika okukomba ayisa aveeko, ekivaamu olulimi lwakyo ne lituuka ku kamba akaliko obwogi. Omusaayi bwe gutandika okivaamu gulowooza gutuuse ku kibuguma, mpozi kinywa musaayi gwakyo ki gwennyini. Kaakati ekiwoomereze Abaganda oba bakiyita nti ekiwoomereze oba kibiri, olugero ndwerabidde mu nsonyiwe. Naye olwaleero tulina obuzibu, tulinga ebibe ebyo bye batta nga babitisizza olusu lw'omusaayi guli. Kubanga ekibe kiyinza okuwunyiriza ne kiwulira ekintu ekiri wansi w'omuzira engeri gye kiwunya. Ate kyo olw'okubanga kinoonya kyakulya nakyo kiwulira mangu omusaayi ne kirowooza ndowooza nti waliwo awo kiki ekyokulya. Munnange mpozi bwe kigenda okuggyako omuzira kigenda okunywa omusaayi gwakyo gwennyini. Naffe ekiwoomereze kigenda otunywesa omusaayi gwaffe gwennyini. Kijja kitya ekiwoomereze? Enguzi, ekifu, okuwa ekifu ky'otagwanidde kubeeramu, ebyo kiwoomereze. Owulidde? Okusiba, gwasiba oli gw'osibye akosa kiwoomereze nti ekiseera kijja kutuuka ng'oli ku musaayi gwo gwennyini gw'okola ki? Gw'onywa. Naye olw'okuba gubuguumirira guwoomerera olowooza nti ekyo nno kye kiri ku ba entertainers baffe olwaleero. N'abantu abamu abasinga tugenda okufa oba bagenda okufa ekiwoomereze. Ekiwoomereze mu mmere, ekiwoomereze mu bakyala, ekiwoomereze mu kulimba, ekiwoomereze mu kubuzaabuza, mu kukumpanya. Byonna biba biwoomereze kubanga kiba kikuwoomera naye nga kisobu kigenda kutta. Yenfa y'ekibe. Kisobu ky'okola naye engeri gye kiwoomereza enjala yo ogenda okwesanga ng'oli ku musaayi gwo gwennyini gw'okola ki? Gw'onywa era ekivaamu ng'ofa. Kaakati ekibe kigenda ne kifa ekiwoomereze. Ekiwoomereze kiba tekikifudde bbeta, kiba kikisse. Kakati ffe naddala ba entertainers tukoledde nnyo ku kiwoomereze. Tukoledde nnyo ku kiwoomereze okuyiriba under the pretext nti tugenze kukola oba show oba kuyamba bantu. Ba artist ne batandika okuwa ababalaba ekiwoomereze naye nga tebabafudde better people, tebabafudde bantu abali better. Babawa kiwoomereze era kyekizadde ekimansulo, kyekizadde ennyimba ez'obuwemu, kyekizadde ennyambala embi, kyekizadde buli kimu nti omuntu akuzinira mu maaso ne yeeyanika awo inaakutegamu oba kabina ng'azina kyokka olina mukyala weeka
kati onaakuteekamu ekintu ekirabika ng'ekiwoomerera ate naawe bwe kikutwala ddala kigenda okukola ki? Kukutta. Uganda, Africa n'abakulembeze baffe abazungu babawa ebiwoomereze, ekiwoomereza n'olowooza nti oli okke. Mu kkanisa abasumba bamanyi okuwa abantu ekiwoomereze ne batasindika nsonga eri yennyini ey'obulokole. Abantu bonna mu ggwanga balina ekiwoomereze kakati ekibaweebwa abali b'ebisiyaga. Baweebwa ekiwoomereze ne balowooza nti ne bafiiringa good, bawulira bulungi. Naye mu kuwulira obulungi okwo nga mwe mugenda okuva ki? Okufa kwaffe. So olwaleero njagala twawulemu nnyo wakati waki w'omuntu akuwa ekiwoomereze nti omwana bw'abanga mulwadde oyinza omuwa ekiwoomereze, naye ate n'abantu bagezi bali abakola eddagala bakimanyi nti ekiwoomereze kino kijja kuleetera omwana oli oba omuntu oli okumira eddagala eryo, oba lyakuwonya oba si lyakuwonya. Ekiwoomereze kiri, bamanyi okukiteeka ku ddagala kungulu, naye nga munda ddagala ligenda kubaako kyerikola ki? Kiri kuwonya. Kaakati wano tulina ebiwoomereze bya njawulo ebituleetera okuba nti tetulina character ng'eggwanga. Abakulembeze baffe naddala balina ebiwoomereze ebibatwala, mpozi kimutwala mutta. Kaakati gweoyinza okulaba abakulembeze abo abatambula mu nsi yonna be balaga ku TikTok nga batambula ne konvoyi ennene ennyo. Konvoyi kiwoomereze, muli olowooza kiri okke, naye ekyo kiwoomereze kigenda okukola ki? Okutta. Kigenda okwefuukira ng'omusaayi gw'ekibe bwe gwefuukira ekibe kyennyini ekinnyini gwo ne kifa. Bakisanga kifudde awo wekiri. Tuleme okuba ng'ebibe nga tukulembeza ekiwoomereze. Teacher, omusomesa n'owa omwana ekiwoomereze eky'ebigezo ebibbi, naye olumu bw'atuuka waggulu eno mubawulira nga bamugamba nti munnange empapula zo si ki, naye ng'eri mu ssomero siniyafu yalya kiwoomereze. Kati atuuse mu future bamugamba nti gundi ekyo kyali kiwoomereze. Olaba omusaayi gwe bwe gugenze, olaba bwafa, olaba bwe yeeziise, olaba bwe yeeziika olw'ekiwoomereze. Leeta obwenzi, kiwoomereze, naye nga bugenda okutta. Ojja kulowooza nti bw'ogenda n'okyakala biki na biki, omusajja n'akola bino n'akola ki n'akola kiri. Nga ffe abamu abaali mu music, naye ng'ofa ki? Kiwoomereze. Enkeera sente tolina, aw'okusula tolina mmere, kiwoomereze. Ekiwoomereze bannange kituleetedde ebyobufuzi ebibi, obunafu mu myoyo ne mu mubiri ne mu bwongo. Biwoomereze. Olaba abaana mu bivulu abato
ali bw'ati akutte essimu yeeraga akola ki n'ajjayo n'olulimi bamanyi n'okujjayo ennimi n'agira bwe bityo abawala babikola nnyo naye nga kiwoomereze ku lwaki data agula sente data wa sente si wabwereere ate ekintu kyonna ekyo ekireeta sente bw'okizannyisa aitha ofa kubanga sente ze zikuletera okubeerawo obulungi wano ku nsi wano kati laba ekiwoomereze ky'essimu kati olwaliro okubanga osanga abantu bagamba abaana bagamba siina data wankubidde nga siina data nga mmaliriza obanga nkyagenda mu maaso nti ne mu maka twawula ebiwoomereze n'ekintu kyennyini kye tulina okuba nga tukola ki nga tukola oluvannyuma lw'okulonda okulonda tubeere accountable mu abasajja abazira abasomye abalwana abagenda mu magye ne mu trainingibwa abamu Sandhurst abalala Tanzania abalala Rwanda abalala yonna bannange tugwanidde tukebere kye twayiseemu twayise mu kiwoomereze oba nedda ekiddako okuyigirizibwa kye tuli talina kola oba kye tulina okukola omuntu okuyigiriza kyolina okukola kyanjawulo n'okugaana ng'asinziira ku byafaayo oba history nagamba tetwakolanga bwe tuti bazungu bakireeta tetukola tutyo n'ekyo nakyo tujja kinnyonnyoka naye nga tumaze okunnyonnyoka ekiwoomereze amateeka agasonga 10 agasinga ku go amateeka ga Katonda ge yateeka mulimu nnyo agamu nga gakulabula kiwoomereze ekyo oleme okuzikirira naffe tulina okwewala ekiwoomereze abavubuka mulina okwewala ekiwoomereze kyeki ku bavubuka abalera abaffe mu Uganda kwe kwagala sente naye nga toyagala kukola oli ku kiwoomereze kwe kusiba enviiri naye nga tolina mmere oli ku kiwoomereze so okulimba obwenzi okuwaayiriza okutta nakyo kiwoomereze kubanga once upon a time in history omusango gulivaayo nti gundi watta gundi amateeka gonna ago erisooka mpozi naye gakugaana kiwoomereze ekyo abavubuka muve ku kiwoomereze ekiwoomereze kibabuzizza kibatutte mu groups mumukwatidde ebyo ebiwoomereze byonna ebya buli kika abamu bye bayita ebidagaladagala bikibwe biti naye nga biwoomereze biwoomereza buwoomereza naye ng'obulwadde tebukola ki tebuwona ne bikuwoomereza neweeyongera ogenda okulaba nga gwe osaanyeewo ekiwoomereza nga kisigaddewo n'olwekyo ekintu tuleme n'okukireka okukiyita ebiragalalagala okakeye nakyo kiyinza okukola naye ng'ekikulu kiri nti ebiwoomereze ekiwoomereze olugero olwo lwa Kiganda abalumanyi mulumanyi ekiwoomereze kikola n'olw'ensonga eyo mwe abakulembeze baffe ab'ebyobufuzi muve mu bintu okuwoomereza
mumanyi okuwoomereza ebizibu ne mubiwoomereza mu luzungu abantu nga tebasobola bikola ki kubitegeera. Okitegedde kubanga bwe nkugamba kakati nti omuntu okyuse ekigambo kyaffe eky'omu Luganda ekigamba nti ekiteezaala tekyala, ojja kulwawo era ojja kumala kukinoonyerezaako olyoka okikole ki okinyambe. Naye Oluganda olwaffe tuluvuddeko, tuli ku kiwoomereza eky'Oluzungu nti bw'oyogera Oluzungu gw'aba ategeera. Kino nakyogera dda mu lwatu, nawulira Mwenda ng'agamba nti abantu abasinga obugagga wano mu Uganda tebasobola na kwogera Luzungu. Nawulira bubi nnyo nti abantu abasinga obugagga wano tebereza mbu tebasobola kwogera na Luzungu. Ki ekiri important ku byombi ebyo, Luzungu oba bugagga? Abantu bano bakola ki bwe bakoleredde nga tebamanyi na Luzungu? Bw'oba gwe wakulondako kiriwo. Naye omuntu w'owulirira oyo nga be batukulembera nti omuntu abagagga bakuno bonna bakoma mu siniya fo tebasobola na kwogera Luzungu, ate gwe obanga bakusiba nnyo. Kale nno yakyogera, naye nga Oluzungu tulutwala ng'ekiwoomereze nti bwe tulwogera tulinga twandibadde tugwanidde tubenga abantu kwegamba abanyumirwa, abasanyufu, abayivu. Owulidde? Naye eri olulimi lwaffe n'eri Africa n'eri endowooza yaffe yonna n'eri entalo zaffe zonna ze tulwana awamu n'embiranye ze tulimu, ebyo byonna kiwoomereza. Ebyo byonna bye bituleetedde entalo ze tulimu, obusungu bwe tulina, essanyu lye tulina, obwavu bwe tulina, byonna bivudde ku kiwoomereze. Waliwo omwami akola puroguramu ku TV bagiyita Emboozi Tebankadde, TV ndala. Nange mbagamba nti emboozi tebankadde, nze mbabuulidde tuve ku kiwoomereze. Ekiwoomereze kikuleka ne mu kubonaabona n'olemwa okukola ddala ekyo ky'oba olina okukola. N'olw'ensonga eyo abatulaba abalungi mu puroguramu yaffe, abalungi be basinga ababi obungi. Tugende mu maaso mpola, ekintu tukirengerere wala, tugende mpola, tetupapa, gibe emyaka 10, gibe emeka, naye wabeewo abantu abalengera ki ewala. Tulengeze bwongo so si maaso. Tuve ku biwoomereze kubanga tebiyina gye bikuzza okujjako okutta. Mukama waffe yeebazibwe nnyo.